ono nalese basa wanoku naye alina obujulizi jangu sookodde kubanga andeeteddeko ak'okulya naye naŋŋamba nti nasasudde amabanja bampeeyo kazindaalo andeetedde ebbaasa nga eri muno si katono bekaba kameeza mulimu obumeeza obuwera ekubira Mukama engalo ez'amaanyi bekaba kameeza mulimu obumeeza obukola ki obuwera nze nja kuweereza Mukama yanandiisanga otaddeko kuno kungulu nti nasasudde amabanja kyekinsikiriza okuyita kubanga waliwo abatulaba n'abatuwulira ne bano abali wano mu maaso go nga balina amabanja. Amaffe yeebaziwe. Amanya erinnya Moses Kimbagaya, Managing Director wa kampani ya Okuva Service Center Limited etangwa na Janankombi ekola ku by'okutunda amataka n'okuzimba. Musumba nasasudde amabanja nze mbadde ntambula mu negative ebbanga lyonna wangi ngenda okutuuka mu mwezi guno nga bammanja ebiri emabega ndi muntu asoloza amayumba g'abantu naye omuntu omuwaseneza ogw'omukaaga zimuwa mu gwa musanvu ng'ate nezo ogw'omusanvu bazijjayo ddala nazikozesa naye Mukama yankoledde emmirako ekituufu essala yajjo eya ssaawa 24 yanagambye nti nze yabadde yange essaawa 24 ez'ekyamagero yes zigenza okuwera nga gwa kitodde dda nga nkirina mu ngalo zange mbadde nina ebintu bingi ebitundibwa naye nga siraba ku baguzi nga nina ebitundibwa bingi olinakuwa amayumba ge gatunde ettaka litunde ploti tunda nga siraba ku muguzi nga ngamba naye lwaki nze naye bwe navudde wano akasimu ne kankuya ne baŋŋamba waye bakuwa ssente jangu wano nenzikiriza Katonda tenasuze mu overnight bugenza zaweze essaawa 8 abasasula nga basasula kati ssente ezo saasigazawo naye mpulira nga nina emirembe mutima nasasudde amabanja. Amiina kubira Mukama engalo ez'amaanyi njogera ng'omusajja wa Katonda mu linnya erya Yesu ennaku 7 tukomawo olw'essande nga buli omu alina obujulizi ng'oli debt free by'otunda nga bitambudde ebadde byesibye byonna babigule nga bayaayaana. Yimusa emikono egyo waggulu. Nsabira omuntu ali mu mbeera eyo ng'ono omwamu na Moses Kimbagaya bw'abadde nga gwe obeera mu aliyazi. Nsaba Katonda akiryalinga ekintu ekyo. Nsaba Katonda akiryalinga ekintu ekyo mu rwento ow'ewaka, mu ssente z'okozesa, mu bakozi b'okozesa. Olwaleero Mukama lw'aba akiziika kigende mu kinnya ekiwanvu, kigende mu kinnya ekiwanvu ekitakoma. Wabula nkusabira essaala nti Katonda asasule amabanja gonna ate osigale ng'olina ssente zisigale nga ziyiika buyiisi mu mikono gyo by'otunda babigule abakusuubiza nabo bakuwe ebirooto byo bituukirire in the mighty name of Jesus.